tewakkiriza tuwa mawulire okuyingira okulaga ensi we nali nfaanana nwasalira ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwansirya nagumanyira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta naye nga nalabanga yali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakubwa empingo zino zaali mugundi namala wiiki ku mpingo nga ndi mazzi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mira peinikira 12 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongovule kalumirayo emikono oba bagitemako bagitemako ofune ku bujjanjabi omukulamu kwange bugenda sina bujjanjabi sina tuze tubawulira wano nga muwogana ku bya bail ne bond gwe bwogwa mu mikono gyaffe obujulizi bwe tuba tubuyina lowoleza mu kadukuluka ka kooti totuwoleza bya bond ne bail era ekyo message njagala ngiyiseewo bulungi mubba nolinda tulyoke tukukwate otandika okwogera ku human rights so eno message twagala tugiyiseewo bulungi bwe tukukwata tujja kulaga ekyoko. Oyo ye mwogezi wa poliisi Rutom Rushoke bwatyo bwagenze mu maaso n'okubeera nga nnyonnyola Eddie Mutwe omuwulidde byonna obiwulidde mujjukire nti bazze bateekawo amateeka mujjukira mwami Museveni bwe yaviirayo n'agamba nti takyayagala muntu gwe bawa beyiro era twajja wano ne twogera ne tugamba lwaki omukulu ono tayagala bantu bafune beyiro ate nga kino kiri mu mateeka ne tukizuula nti abantu bangi bakwatibwa ne baweebwa beyiro kakati singa mu mateeka evaawo bwe bakukwata bakusiba kalamba beyiro ne tubitunuulira awo naye ne tugamba waayi kale kakati baleese etteeka omuntu bw'okwatibwa ayogerera poliisi akugambye temuddamu tuwogganira bya beyiro kyokka tuyinayo abasibe baffe abavunaanibwa emisango egy'obutaliimu emisango mbu babba esweta Eddie Mutwe omuwulidde agamba omusango gwe bamugamba nti yaguza yagutegeerera eyo mbu yabba sweta musajja ati okubba esweta bwe kibanga mu ggwanga kitegeeza kutulugunya kutwala mu besimenti nagana amateeka agafuga Uganda gaba malala musajja wattu apoocha bati nga bwe tulabye olunaku olwaleero aleeteddwa mu kooti era omulamuzi n'alagira atwalibwe mu Maxon prison eruzira eno nno asobole okufuna ku bujjanjabi tuve mu kusaga Eddie Mutwe tali bulungi nina ekifaananyi kye neetegereza Eddie Mutwe bamusalako engalo waliwo engalo emu etaliiko kweri naye ya kitundu bw'obanga otunuulidde empingo zaamusala omukono ndowooza ogwa ddyo guno zaamusala ne ziyingira mu nnyama then omukono guno guzimbye webale nnyo engalo ogirengera baagisalako eno nno serious torture bw'obanga olaba emikono gino gyonna gizimbye si bunene bwa Eddie Sebuufu asabye omulamuzi amwegayiridde amugambye omulamuzi nyamba ngende nfuna obujjanjabi ekyenjawulo omulamuzi kyakoze kwe kumugjayo e Masaka n'amusindika eruzira Maxon prison ajja asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi mu bigambo bya Eddie Sebuufu agamba nti babadde bamuwa empeke za painkiller 12 buli lunaku
empeke za painkiller 12 buli lunaku. Naye omuntu ayinza okubeerawo n'alowooza nti painkiller nnungi nnyo ku bulamu bw'omuntu. Ku bulamu bw'omuntu 12 kitegeeza ne waba waliwo obuzibu bwonna bwe bakola Edi Ssebuufu mu kiseera kino kiyinza okubeera ekizibu bwe kuba kumuddukira kumwanguyiriza bujjanjabi okutaasa amangu. Mujjukire Ssegirinnya yalina olwedde ekirwadde kye ye nga Ssegirinnya, naye olw'okulwawo okufuna obujjanjabi ekirwadde kino kyatuuka ekiseera nga newe bakijjanjaba tekikyayinza kuwona. Omusajja kugamba empeke 12 za painkiller. Bantu bangi bakozesa painkiller. Njagala kusooka kubeera nga nkufunirako ko wano. Producer tuwe Katambi wagambidde nti bamuwa painkiller. Katono nnyo. Tuwakkiriza atuwa amawulire okuyingira okulaga ensi we nali nfaanana. Nonsalira ekibonerezo ngenda mu kkomera. N'omusango ogwansibya nagumalira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta. Naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa. Nakubwa ensingo zino zaali mugundi namala wiiki ku mpingo nga ndi mazzi. Naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo. Mina painkiller 12 buli lunaku. Siifunanga bujjanjabi businga buno. Kongo buli kalumirayo. Emikono oba bagitemako bagitemako ofune ku bujjanjabi. Obulamu bwange bugenda. Sina bujjanjabi. Sina bujjanjabi. Okay, omusajja yeegayiridde. Mubadde mumanyi nti nno ebimu ku side effect za painkiller zitta ensigo, era bakulagira okukozesa painkiller wekyetaagisiza so si buli kaseera. Bale bbanga Edi Mutwe yaviira mu basement abadde akozesa painkiller, ate nga kyewuunyisa tazikozesa mu butono wabula mu bungi. Zikoseza ddala ensigo. Kati omwana w'omusajja bw'abeera awo, mulabye ebigere byazimbye, mulabye yenna yazimbye, ali eyo. Omwogezi wa poliisi akugamba mulekera otunyumiza eddembe ly'obuntu, mumala okubba ne mujja ne mulyoka mulowooza ku ddembe ly'obuntu. Natubeere b'amazima. Abantu 6 kale bana ab'amaanyi nga Edi Mutwe, Jeno Gaddafi, Akirewo Kivumbi ne Wakabi Smart ddala bayinza okubba esweta emu. Ddala bayinza okubba esweta emu. Edi Mutwe ali mu bulumi, tetumanyi kikiyinza kuddako, but for now tuyinza okugamba nti Mukama mulungi. Yaddeko bw'abanga avudde gy'abadde tafunira bujjanjabi nga bamuleese gy'ayinza ofunira ku bujjanjabi, twongere oteekamu essaala. Mukama amusaasire asobole okubeera nga oba oli awo atereera. Ate waleme kuba nga aliwo bye bamutuusibwako ebisukka ku bye tulaba. Nakyo tulina okijjukira ebisukka ku bye tulaba. So Edi Mutwe olunaku olwaleero ndowooza si malungi naye tugayite malungi, atwaliddwa gyagenda okubeera nga afuna obujjanjabi. So twongere okubeera nga tumusabira famire yeegumizibwe. Then naawe yenna ayina ky'osobola okuyamba Edi Ssebuufu, osobola otuukayo. Banguyiriza ali wano mu kibuga Kampala, osobola okudduka n'ogendayo wali Eruzira n'obaako ky'omutwalira. So nga ate n'abasobodde okuyambako famire, nammwe musobola ogiyambako famire ya Edi Mutwe, kubanga mu kiseera kino beetaaga kitaabwe abaana. Omukyala yeetaaga bbaawe, so nga maama yeetaaga mutabani we. Naye eyo yembeera. Painkillers
12 buli lunaku. Kino kirala nnyo. Anyway, kale bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, njagala kubeera nga nkutegeeza nti muganda waffe amanyiddwa nga Nuwa Mutwe. Nuwa Mutwe olunaku olwaleero azuuliddwa. In fact tazuuliddwa wabula asuuliddwa. Nuwa Mutwe asuuliddwa ku poliisi. Njagala kutegeeza nti Nuwa Mutwe olunaku olwaleero asuuliddwa ku poliisi y'e Nateete. Nuwa Mutwe has been dumped at Nateete police station olunaku luno lwennyini. Abadde amaze ebbanga nnaku mmeka. Nuwa Mutwe bamuwambadde, tebamuwambanga ku Friday, Thursday. Bamuwamba Thursday, zennaku olwokutaano, olwomukaaga, Sunday, Monday, leero lwakubiri. Zennaku 5. Si bwe kiri? Ennaku 5 ng'abuziddwawo. Atwaliddwa ab'ebyokwerinda abaamunona mu makaage oluvannyuma lw'okukwata taata we. Ne bamutiisatiisa n'okubeera nga bamujja mu bulamu bw'ensi. Musajja atu yalina ekirwadde kya pressure. N'abatwale waka w'omwana. Ne bamusikambula wakati mu kuleka mukazi we mu buswavu gwe baasanga nga yeeyambudde ali mu kunaaba. Ne batwala bbaawe. Olunaku olwaleero kizuuliddwa nti bamuleese ne bamusuula ku poliisi y'e Nateete nga bwe baakwata Eddie Ssebuufu, naye ne bamusuula mu kooti e Masaka. Nono naye bamuleese ne bamusuula. Naye kano nako njagala mukawulire. Mubadde mukimanyi nti nno NUP bagiwa omuntu ne bamala ne batwala omulala. Kubanga olunaku olwaleero era duli basuula Eddie Ssebuufu, Eddie Mutwe ku kooti. Ne wayita ennaku ntono ne batwala Eddie Mutwe. Leero bakomezzaawo Eddie Mutwe. Nuwa Mutwe rather. Leero bakomezzaawo Nuwa Mutwe ne bamusuula ku poliisi ne batwala Lubowa Serina Javiira oyo. Nuwa Mutwe walabise ne batwala Lubowa Serina Javiira. Serina Javiira yani? Serina Javiira bamujje Masaka. Era nga abajjukira abantu 13 abakwatibwa abavunaanibwa okubba emitwalo 10 ku kisaawe baali bategese omupiira gwali gwoyo ye yali ategese omupiira. Kakati bano bakwatibwa ne babateeka mu maaso g'omulamuzi era bwe batyo ne bavunaanibwa emisango. Abantu 13 bavunaanibwa emisango omuli guno gwegulidde erinnya aggravated robbery. Okitegedde? Era nga bano nabo bagamba babba essimu n'emitwalo 10. Kakati babadde 13 bongeddeko n'eyali ategese omupiira guno Javiira. Kati naye wuuyo akwatiddwa. Kitegeeza ate fayiro y'abano yeewezezza 14. Fayiro y'abano yeewezezza abantu 14 ne bavunaanibwa ssimu ebalirirwamu emitwalo 10 kw'ossa n'emitwalo 10 ejja cash. Biri Masaka. Kakati bwe bakuwa Nuwa Mutwe nga batwala Javiira, bwe bakuwa Eddie Ssebuufu, Eddie Mutwe ne bakuwa Nuwa Mutwe, awo nno wetuli. NUP ke katuka erimu. NUP bagiteeredde ddala mu katwa kali serious because bw'otunuulira abawagizi ba NUP engeri
oba speed gye babawambirako, speed gye babuliramu, ne kooti olwaleero nga ziri bize zonna kumpi zirina ba NUP eri nalukoola terunaggwa. Musajja atukubye n'ebigenda mu maaso mu parliament tafunye mukisa gubeera mu parliament kuwakanya oba kuwabula, agulumba n'ennambi eyo gwakubba bululu n'okugulirira abalonzi. Bw'otunuulira ekiri e Masaka deero nuwa mutwe wamusudde Nateete mu Kampala, Edi Sebuufu Edi Mutwe ali Masaka. Kyokka era leero tubadde tusuubira Machete abadde aleetebwa mu kkooti ye tetumulabyeko. Olaba akatu NUP kerimu bw'obanga ovudde awo nojja mu b'ebyokwerinda ennwe bazisonze mu NUP. Kakati genda mu parliament, amateeka agali mu kuyisibwa mu parliament gonna gatunuulidde NUP. Okumanya gatunuulidde NUP njagala kakati ne kino okiwulire nti parliament yayisizza ennongoosereza eya Political Parties and Organization Amendment Bill. Oba okategedde Amendment Bill 225 nga lino lyakuluŋŋamya ku ngeri ebibiina by'ebyobufuzi gye bifunamu ensimbi okuva mu gavumenti. Lino likugira ekibiina kyonna ekitali member wa National Consultative Forum. Eno yegaba sente mu parliament, yegabira ebibiina by'ebyobufuzi. Kino kya gavumenti kivujjirira ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Kakati waliwo n'ekya Organization for Dialogue ekya IPOD obutafuna nsimbi kuva mu gavumenti kutambuza mirimu gya kibiina. Well, kakati nali netteeka tetunaba kuleeta li amendment bill erya UPDF. Kakati tuli ate kulya political parties and organization. Etteeka eriruŋŋamya ebibiina by'ebyobufuzi. Okitegedde? Kakati lino eryaleeteddwa omubaka amanyiddwa nga Naguti. Lino tulyogeddeko ne twebuuza. Yes, ekibiina kakati gavumenti yo kiginyigirawo okubeera ng'oli agaanye okufuna ssente okuva mu yo. Gwe weebuuze kiginyigirawa. Oli agamba nze saagala nze kale oba mufunayo sene nze sizaagala. Kaka yo gavumenti wano kiginyigirawa. Etteeka baatugambye mbuli abadde lireeteddwa Asumaani basaalirwa waliwo n'omulala. Twagenza okutegeera okusinziira ku bigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda ng'agamba lino Mwami Museveni ye yalireese. Bwe yalireese abajjidde ku lupapula nga kwoda pepa kuliko linnya lya Asumaani basaalirwa n'omulala ne bagamba lyatuuseeko litya ffe nga tetunnabaddireeta. Mangu ddala nga be baleeteddeko amannya gaabwe baligaanye omubaka Naguti ate abibaddemu n'aganze kandisembe. Obu kitegedde kitegeeza buli ekijja kiri wakati mu kubeera nga banyigiriza National Unity Platform. NUP yagaana ensimbi za IPOD. Kati gwebuuze gavumenti kino kigirumirawa okubeera nga NUP yagaana sente za IPOD. Ekyokuddamu kiri nti etta omunyago gw'abasajja. NRM yesinga ababaka yafunanga sente empitirivu mu mukago guno. Kakati mmwe mwaguvaamu mutuleka tusigale nga tetufuna sente. So NUP bwe gitunuulye eri mukatu. Kakati eryotegedde lyo baliisizza olwaleero. Baliisizza in fact lye basoose okuyisa. Ne tujja ku UPDF Act Amendment Bill 225. Ababaka ba parliament ku ludda oluwabula gavumenti bafulumye. Ng'ovudde ku kufuluma kwabwe ebweru
nga bakatuuka in fact nga tebannatuuka amagye ebitongole by'okwerinda bye byasinze okubeera ebingi ebitongole by'okwerinda bye byasinze okubeera ebingi bwe batuuse munda baagala etteeka liyite nga tebali kubaganyizaako na birowoozo kino ababaka bagamba tekisoboka era Joel Ssennyonyi bubeefusaawo nina akatambi kendabye nga bawanyisiganya ebisongovu ne Prime Minister Robin Nabbanja bavuddewo bubi nnyo katono beeyole n'amataayi so katufune rope bw'abadde mu palamenti then tulabe na biki bye boogeddeko oluvannyuma lw'okufuluma palamenti y'olunaku olwaleero nja kujja naawe otuwe endowooza yo nga munnayuganda gwe kikyolowooza bakoze kituufu okufuluma palamenti oba kino kye bakoze kikyamu bandibaddewo katujje. I am very hard pressed together with my colleagues for us to sit here and participate in a sham process. And I'm calling it a sham process because it is pretentious. When you bring a bill here, you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we are going to pass the bill as is. That's why, Honorable Speaker, you did not rein in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the UPDF Amendment Bill and the Political Parties Amendment Bill. So, Honorable Speaker, myself together with my colleagues, we are hard pressed to participate in this sham process. So we shall leave you here to participate in your sham process, to process your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and yet not. Thank you, Honorable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. I am very... Bwato leader of opposition. You know, simanyi gwe kikyolowooza ali eyo. Bakoze kituufu bakoze kikyamu. Mpe ndowoozayo gwe kikyolowooza ekyandikoleddwa mu kaseera akakasambattuko era akaseera nga kano akakanayo kyani akaweesibwa ebbiri akavaawo mpitewo. Babaka bakoze kituufu bano oba so bwe bavudde awo batuuzizzaawo olukuŋŋaana olw'amangu ddala. Olukuŋŋaana luno oba oli awo ababaka bao okusukka ku betwalabye eggulo jo twalabye ababaka 30 era bonna ono nabagambye kino nno kya buswavu okubeera nga opposition erimu ababaka 109 ababaka 3 bokka be batudde but mu lutuulo olwo lwolengera leader of opposition atubuulidde lwaki eggulo babaddewo ababaka batonotono era okusinziira ku biwandiikiddwa n'ebyo bye tulabye opposition MPs have vowed a legal challenge against the controversial UPDF bill expected to pass today. Dibadde giteeberezebwa ne terikyateeberezebwa. Abasajja bali serious baliisizza era bano bategeezezza nti bagenda butereevu nnyo okuchallenginga etteeka lino mu Supreme Court. Okitegedde esobola okubeera nga lino etteeka erisazaamu erijjawo unconditionally nga tekuliiko bukwakkulizo, tekuliiko yadde kakwakkulizo. Era bagamba nti it would allow military court to try civilian nga bwe bawulira baagala. Now tusooke tufune ku Rock Joel Ssennyonyi. Waliwo ababaka ab'oludda oluwabula gavumenti aba opposition babasigadde mu parliament nga batudde. Hey, tugende. Met here yesterday as the joint opposition caucus. A number of our colleagues were not here. Some, in fact, we told don't come. They were at the committee dealing with the report process and so on, so we asked them to stay there. So there are some we can account for, others not too sure. But those of us who were here, we deliberated on
the two bills especially that are very controversial, the UPDF amendment bill and the political parties amendment bill. And we said that we shall be in the House today. That's a decision that we took. And we were in the House today. Okay, ye leader of opposition. But jagala kubuuza leader of opposition mmwe kiki mulowooza kye bakoze kituufu oba kikyamu? To me ndowooza kituufu, because lino tteeka however much aba NRM bajjaddiisa oba baliisizza, but terina we liyambira munnayuganda, teririna we liyambira munnayuganda. Cause noonya we liyinza okubeera nga ligasa siriraba. Ndabye ba MPs ndabye ba MPs bonga tobanyumiza tebaagala kumanya bakoowu. Parliament eyisiza ebbaga erigaana gavumenti okuvujjirira ebibiina by'ebyobufuzi erigaana okwetaba mu nteeseganya n'enkiiko z'omukago ogugatta ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga. Bino bw'omala obitegeera n'ojja n'otandika n'ogamba abamu ku babaka aba opposition, muno nga mulimu aba Abudu Kantuntu wa Independent, Jimakena wa UPC, Jonathan Odul UPC, waliyo Jimmer Wanga wa NUP. Bano basigadde mu chambers, bano basigadde mu chambers. Naye njagala owulirize gwe, basigadde mu chambers okuteesa kuteeka erinyiga bannayuganda. Jeno Muwonzi olunaku olwajjo bwe yabadde akozesa omukutu gwe ogwa Twitter yakutte ebifaananyi by'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti abaatudde mu meeting n'agamba bw'ati: make their names and face, but also don't forget to count their fingers, their finger nails too. Nti amanya gaabwe mu kwegamba mark their names, amanya gaabwe mugakwate, and their face ne face zaabwe, but also don't forget to count their fingernails. Temwerabira n'okubala engalo zaabwe. Okategedde yataddeyo kifaananyi ky'ababaka ababadde jjo nga bawakanya etteeka. Kakati abawakanyiza etteeka CDF agamba nti mumakinga amannya gaabwe ne feesi zaabwe, temwerabira n'okubala engalo zaabwe. Kitegeeza lino etteeka liyita dwabigenderwa n'ebiruubirirwa eby'abantu abamu abaagala okuyita mu ddyo okucunya bannansi. Kati gw'oyimiridde weewaddeyo munnange, weewaddeyo obeera omu ku bagenda okuyimirira mu kubonyaabonya bannansi. Awo we tuli. Producer, waliwo mbadde ndaba ku Edi Mutwe bw'abadde mu kooti. Edi Mutwe abadde alaga pain, ndowooza abadde n'obubonero bwawa abantu. Bwe nandyagadde mpitiremu abantu nga tabuwogedde. So tuwe ku Edi Mutwe, then abantu mbayitiremuko katono. Edi Mutwe bw'abadde mu kooti olunaku olwaleero alwanye nnyo okulaba ng'emikono egyo abantu bagiraba. Wateekedde ebigambo nti Mirempeke 12 buli lunaku anaagamba nti Oweekitiibwa Omulamuzi nfa.
mpulira nga nfa bwe kiba kisooka mugjeeko emikono gyange mugjeeko emikono gyange let it be done so that I can get some treatment. I am dying. Ekigambo nfa kikozesezza emirundi naye nga teyeetaaga kukyogera okuggyako gwe omulabi bw'oba obadde weetegereza Eddie Ssebuufu ono abadde ayita mu kusoomoozebwa okutagambika abadde ayita mu kusoomoozebwa okutagambika abadde alumwa ebimu ku bintu Eddie byayagadde okutulagaawo ne ku luli we baali bamuleeta baali tebaagala bantu bamulabe naye yeekaka n'asobola okubeera nga wakiri omutwe gulabika bw'otunulira Eddie mutwe olabira ddala nga obulamu bwe bwetaaga essaala awanise emikono okulaga abali ebweru nti kituufu abasajja batulugunya abasajja balumya abasajja bakosa mu mboozi yaffe gye tusembyeyo okubeera nga tukola nabuuzizza oba abacunya abantu nabo balina abaana babatulage munaye baveeyo bagambe nti owaaye tucunya abantu ate bitukwatako ate kati binaaba bitya Eddie mutwe obudde buno simanyi nga Bobi Wine ye bwali mu kiseera kino bw'aba ng'alabye musajja we ne bataano be engeri gye bawambibwamu era engeri gye batwalibwamu kiswaza kikwasa ennaku naye ebyo byebiriwo tetusobola kubibuusa maaso. So producer tulinawo ekirala akantu ka General Museveni I think tukajje what title omwana ono akantu ka General Museveni in fact tukajjewo kansooke mmale n'okutunulayo ku wano ka Mwami Museveni katuwe kubanga kajjira bulungi nnyo mu mbeera eno neggwe bannaaye nsonyiwa bagamba singa Mwami Museveni owedda nga Mwami Museveni bye yali ayogera nga bye yali akola wallahi singa Uganda nsi ndala musinga nsi yakabi omanyi gwe bw'owuliriza Mwami Museveni oli omukadde kati kankubuulire abantu abamu kino tebakyagala naye nze ntuula wansi nempuliriza ku bigambo bya Mwami Museveni ebyayita bw'otuula n'owuliriza Mwami Museveni owulira omusajja omugezi owulira omusajja eyali patriotic ebyaddala va ku bino bye yeeyita naye omusajja yali patriotic owulira omusajja yalina omwoyo gw'eggwanga afaayo ku bantu bw'oyita mu kitabo nja kibaleeterako weekiri ekya Mustard Seed n'owulira ku ndowooza za Mwami Museveni simanyi oba gye n'omuwooza akisoma naye era simunenya bw'aba takisoma kuba ne taata yakivaako taata n'akigwako ayinza olowooza muntu mulala ye yakiwandiika naye nga ye yakiwandiika Mwami Museveni n'agwa ku Mustard Seed ayinza okwebuuza omuntu eyawandiika ekitabo ekyo ng'amunoonya namukuba amasasi bannange Mwami Museveni kale Katonda singa akuluŋŋamya n'oddanga bwe wali tugende mutuwe abantu bamuwulire. Law can be an instrument of oppression and exploitation or of social justice and progress. Law is not synonymous with justice. Is not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak,
by the rich against the poor, by the minority against the majority. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. During the slave period, slaves were owned and disposed of like chattels, and it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which in any way serve to promote injustice or advance backward interests in our society. Mu bigambo bya Mwami Museveni agamba nti abantu abaleeta amateeka bagaleeta kunyigiriza, abanyigiriza be baleeta banyigiriza abantu. Naye era n'agamba amateeka bw'abadde atandika gasobola okukozesebwa mu kunyigiriza, nga gakozesebwa abo abalina ebigendererwa byabwe. Ye kennyini n'akugamba nti NRM government yo teriiwo kubeera nga eringa bali abaasooka abaleeta amateeka, ye eriwo okubeera nga egoberera amateeka n'okubeera nga gateekesa mu nkola mu butuufu bwagwe, so singa bali. Naye ddala amazima amatuufu gali nti Mwami Museveni nga bw'okyogedde bwe biri, ow'ekitiibwa ssebo tibahabulwayo weeri, nga bw'oyogedde amazima amatuufu ddala bwe kiri, gavumenti yeena egoberera amateeka. Tuwebuuze, abasajja abaatula ne bakola amateeka ga 1995 baali bagezi, bakolera Uganda amateeka amalungi okukamala. Naye kansooke ndabe wano katono nnyo tubeereko, kansooke mbeeko bye nkugamba wano. America constitution yaabwe yali yaddi, lindako, America constitution, constitution, all right. Yakolebwa mu 1787 neddibwamu mu 1788 era ne bagiddamu mu 89 87 88 89 mu 1700 yakakyusibwamu emirundi 27, emirundi 27 okuva mu 1789 okuva mu 1789 yakakyusibwamu emirundi 27. Kakati Uganda mwakakyusamu emirundi emeka? First constitution 89 originally include these articles constitutional Mogani twakakyusa constitution yaffe okuva mu 95 emirundi emeka? 10 emeka? 10 bosojjukira emeka abe? Okuva mu 1995 wakayita emyaka emeka? Singa 23 95 mu 1995 giringa 3 tegiwera 3 giringa 27 28 tuli 225 95 eringa mu 27 28 anti kati bala owa 9 giweze emyaka 3 giwera kati mu myaka 3 then tubalire mu 1789 okutuuka 2025 wayise emyaka emeka?
1700 ku constitution ya America 1789 waba waise emyaka emeka omanyi constitution yafu webagali yawe bakyusiza omukulu ne bwaloota bulosi nga aliwo kayagala katerere kikyatayina kitavu kya ggwanga emyaka 236 constitution y'abasajja ezitowa emyaka 236 bagitandikako mu 1789 88 ne bagiddamu ne bagita 1989 gy'emyaka 236 eyaffe eri myaka 3 mu myaka 3 bw'obuuza emirundi gye twakajamendinga gye twakakyusa nga luwa n'amateeka ge twakyusa ne tuddamu ne tugakyusa ne tuddamu ne tulikyusa dimu kale tuve ku basajja anyway buli ekibaawo kimala ne kiggwa na buli ekitandika kiba n'enkomerero si bwe kiri. So that was for today. Waliwo amawulire agatali malungi gentegeddeko omu ku bantu betubadde tutera okujjako amawulire agafa embuga Emmengo tetunnabakakasa bulungi naye okusinziira ku kyetufunye balaga nti njo kyafudde. So tubadde tumusinkana ali ku kitebe ky'abataka ba Buganda okuliraana Emmengaawo avudde mu bulamu bw'ensi eno katujje tukutuuseeko oba oliawo ebifa sayidi zeeyo nabyo obitegeere. Njo kyafudde ki kye kibuzo kyensoose okwebuuza. Tubadde n'enteekateeka ne Viki egenda okubeera nga tubaako bitumwebuuzaako mu wiiki eno yennyini nnyini. Abadde mulwadde tabadde mulwadde awo tujja. Ntambudde ne Morgan ku kamera, Abba abadde mu production, DPTV gwe mukutu, yenze Sajjime. Katonda abatukuumire, tubaagala nnyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.